Uganda bano batuwagidde emyaka 10 era mu ngeri emu twebaza banaffe abaya ayendemberiemu ne 89 katonyeze 2 emmanduso twebaza minisitule y'ebyobulamu emisinde kilomita 5 tusaba mmwe ku stage Ssaabasajja Kabaka ajja kuwerekerwako abantu babale bwe muli omumyuka Katikkiro wa Buganda omumyuka asooka era ssentebe w'akakiiko akakiisiteesi Senkulu wa Airtel Senkulu wa I&M Bank Ambassador
twamenye n'abalala kale bannaffe nsinde kikino kitandise mukulu patrico wemwawuka hype tweyanze ekitiibwa basaba ne banya b'endulu ya Ssaabasajja sigiwulira akalulu ka Ssaabasajja sikawulira babayita wali empologoma esiimye esimbula emisinde kilomita 21 ffe tuba tusembera awatandikirwa ffe basooka okusimbula kilomita 10 tuddeko olwo aba kilomita 5 tulyoke tuddekaawo naye tumwongera enduulu aba kilomita 21 bwe tusimbula tugenda paka ku Bulange ne tugenda ku Walintuma Road ne tugenda ku Masiro ne tugenda Makerere University tugenda ewandegeya ne tugenda paka ku Garden City Industrial Area ate era ne tukomawo side eno banange twongera enduulu ey'amaanyi Ssaabasajja asiimye wuyaze enduulu sigiwulira enduulu ya Ssaabasajja wuyagala kusimbula emisinde Ssaabasajja Kabaka awangale akalulu sikawulira Ssaabasajja asiimye abawubireko atyo agenda kusimbula era bw'anaawanika bendera tugenda kumala paka ku 0 kansabe tuva ku 10 abadduka 21 twetegeke Ssaabasajja akadiko n'agenda kuwuba bendera bw'asiima n'agiwuuba twenga tutandika Ssaabasajja asimbudde twetegeke aba kilomita 21 amaaso ku lutimbe Ssaabasajja akadeko n'agenda kuwuuba aba kilomita 21 aba kilomita 21 batandise kati aba kilomita 10 tetweteeketeeke kilomita 10 tweteeketeeke aba 21 basimbudde Ssaabasajja azzaako kilomita 10 ate era asembyeyo kilomita 5 ojja kutwalamu katono nnyo katono wagira omuntu ayogeramu kilomita wagira omuntu ayogeramu 10 Ssaabasajja akalulu sikawulira Ssaabasajja asimbudde aba kilomita 10 kati aba kilomita 5 mweteeketeeke omutanda atusimbule beseeko mekapu ab'ebbiri kilomita 5 muteekeko mekapu fefundakaawo musiigeko lipusitiiki muteekeko lifubbaamu munyweze akaviiri bwe mugenda kwetooloola Lubiri aba kilomita 5 weteeketeeke era we tutandikiraawo wekigenda okugwera eno charity run tetusuubira birabo bya bawanguzi ekyokuba nti ozze ne weetaba mu misinde kyekirabo buli omu azze wano kyawangudde twebaza buli sekinomu ssebo owekitiibwa kiyimba alumbye ebiri kitundu
yagambye ebiri kituufu alina okukomawo atulambike bulungi oyo wali ampuliziganya. Owekitiibwa Dawudi Mpanga agambye 5 kagitambule. Katikkiro agenze mu 10 munaamuwulira. Mukadde waffe Omulangira David Wasajja yakulembeddemu aba kilomita 21 aba kilomita 5 Omutanda nabo abasimbudde kilomita 5 nazo Omutanda azisimbudde. Kati ndowoozawo ffenna tesigadde misinde mirala kati ffenna abatambula musigale ku oddukeeko kituufu. kati ffe abaze okwekwata obufaananyi ne bu vidiyo oli waddembe okugyayo essimu yo mu kaseera kano twagala butereevu ate okwongera okusanyusaamu ku bakyali wano otulinda abalala abajja. Ayi Ssaabasajja tukwebaza olw'enteekateeka eno, tukwebaza olw'ensonga y'ebyobulamu, tukwebaza olw'okutwagala, tukwebaza olw'okutubuulirira, tukwebaza olw'okutulambika, tukwebaza ensonga zonna. Lubiri otuwanulidde ku mukenenya. Ssaabasajja tweyanziza nnyo, tweyanzenze. Ssaabasajja twongera okusaba Omukama akuweeramu obulungi. Ayi Ssaabasajja tulabako tujjula essanyu empitirivu. Ayi Ssaabasajja